okuvaako ku Fangoni Forest si birungi wadde n'akamu okuva mu weekend lunaku olwa Sunday embeera Alien Skin gye yayitamu okuvaako sides eyiganga tebyali birungi wadde n'akamu nga bamukuba ejjinja era olunaku olwajjo yasobodde ovaayo ku mikutu gye n'alangirira management ne bagamba ebivulu byonna bye badde bayina omuyimbi waabwe ayinza okuba takyali mu busobozi busobola kuba ate ng'ayimba olw'ensonga nti omutwe gumuluma nnyo olw'ejjinja lye baamukuba ku mutwe kati akyafuna obujjanjabi olunaku olwajjo baamututte nakasero ng'embeera si nnyangu wadde n'akamu olw'ensonga nti ejjinja ebaalikuba abaana beeyiganga tebyali byangu kati okuvaako mu Fangoni Forest ono ye muyambi wa Alien Skin amuyambako ku bya social media bamuyita Luga Media sobodde okuba ate nga twogerako ne n'atubuulira enteekateeka nga bweri ku Alien Skin embeera y'obulamu bweri ne mu ddwaliro yadduseeyo ayagala kugenda bweru wa ggwanga gwewulira biri bitya. Alien Skin about like 2 days ago lwali lwa Sunday yali yagenda ku show yeeyiganga okuyimba nabeera waawo kitategeera bulungi it was like some kind of a setup so Alien Skin ne bamukuba amayinja and bamukuba amayinja abantu bali bepakinze in the streets where mu katale wali abantu already so gye bali bamukubira amayinja so mweyo transit Alien Skin ne bamukuba ejjinja bamukuba ejjinja bali mukubano ku forehead naye nga bw'otunula emmotoka ya Alien Skin concentration y'amayinja basunga kubasaka kuba ku luggi wano emaaso then ne wane ne maaso ni waatula bakakuba mu angle weight triangular angle weight like basika kukudamaging awo baba bakitegeera nti driver waali ate nga ye muyimbi so baali bagala kumukuba mayinja they wanted to like wakumutta na busi I don't know n'agenda n'asooka n'agirako ebiwundu naye bamukubira ejjinja yazirika twakibagamba bamukubira ejjinja yazirika like teyazirika n'azirika wabula yazikiramuko katidi kale owulira embeera nga bweri accident eno bo bagamba nti yabadde nga setup Alien Skin nga badde bagala afiire mu kabenje okuvaako owono gwe bayita Luga Media oba gwe bayita Konde bamukubira amanja mangi naye nga kyebagala bakube driver aveeko emmotoka agisule mu luwonko then wagisula mu luwonko then amawule gaveeyo abafango ne bakufunye akabenje nga bava iganga so that's how wali bagala kyanfolding so then Alien Skin twamukomyawo tumukola yatuuka ewaka n'atabuka n'akyankalana twagala omutwala mu ddwaliro ng'agaanye n'agaana ne tuleeta abasawo ne bajja na buli kimu na buli ddala na buli kimu na buli mpisa na batandika omukolako namuwa first aid ne bamukolako buli kimu n'atereera naye nga gamba omuntu okola kigumuluma so okusinziira ku ekiwundu bamukubira ddala mpaka ku skull bakuba mpaka ku gumba like akawanga bakakuba kamuluma wetwamuwa medication kale kati embeera yeyongedde okutabuka olunaku lwajja akawungeezi ne bamutwala nakasero mu ddwaliro bagende kunkubira simu bagende kumpita nga ali bubi tabuse nga embeera mutabuseeko ng'omutwe gumutabuse so nga tulina okumuddusa mangu nnyo mu ddwaliro tumutwala enakasero abadde takyali in his control naye nga akyagezaako okuba nga responding tumutwala enakasero tutte nakasero ne bamukolako ne bamusikaninga omutwe ne bagira bamugiramu n'ateereramu katodo kati ne bakoze sikaani ne bakebera ng'omutwe eno tegulina buzibu kati nga bagala kukebera misuwa ate balina omukuba eddagala ly'omu mpiso kati nga eddagala balina omukuba lina obeera nga ekyuma kiri monitaringa nga wakirabe emisuwa wekiti some kind of magnetic smile because of it I don't understand sibitegeera otuuse ku eyo process omulwadde neyeekyanga ate nga naffe tulinamu ziri basona ziri ezibayita instinct tugamba omulwadde waba yeekyanze tugenda mumulemerako kusigala tulina supportinga instincts ze so bbanga yalina yekyalabanga ekitamugidde ye mu ndaba ye kale Alien Skin yatabuse mu ddwaliro yafunyemu olungubalunguba kwe kudduka mu ddwaliro nga yeekengera agamba nti abamulwanyisa bangi nnyo buli wamu weebali era kati akadde kano ayagala kuba ate nga bamufulumya eggwanga yagala afune obujjanjabi akadde kano nti akyalina obuzibu bw'okuba ate nga yeerabiralabira owulira bino so mpozi n'ekirala lwaki twamutute mu ddwaliro alina memory error akuba memory error Alien Skin like asooka okugamba ekintu nemukitegeera nekimukwasira ne mukitegeera then olumala nojja okumunyonyamu kyabadde akutumye kyabadde agambye mukole genda olaba nga tabijjukira nga takubuuza ati twabadde kuki ate twakoze ki then ate ng'olina omuzzeeyo mu process n'omunyonyola nga omunyonyola agamba twabadde tuli ku kino nekino oba okitegeera kati kinakyo kyatumutwaliza mu ddwaliro naye nga ekisinga dda basically abadde tali fit ng'omutwe gutabuse akawanga kamutta ng'ataawa so ndimutwala ntumuddusa mu ddwaliro mu ddwaliro
ebyo bimanyi bibyo si bya content si bya kunoonya trend ng'ayagala kuvaayo awo nyini ng'ayagala kuvaayo okitegeera era nabadde mukwata video nagamba tonkwata video mugamba nti abawagizi bajja tukwata amalaka blood wange kati so tukwateyo kati so mu ddwaliro twatuse mu ddwaliro eyo yekyangiddeyo nga mbagaminyumiza process yonna tunonye engeri either bamuzeeyo mu ddwaliro oba bamutwale mu nsi endala kale Alien yagamba agala bamutwale mu nsi endala kubanga wano mu Uganda abamulwanyisa biri bitya point of concentration you're going outside Uganda Alien Skin afune medication into kubanga we don't know who is right, who is wrong, or who is the enemy, who is trying to put him down and who wants him dead or alive and ayagala okumulwanyisa taking her down. So those are the concentration ya interest yabera abroad kibiramu mo safer muko rather than okubeera within kubanga within abasawo basobola okuzanya syndicate gwetategeera awo mangu awo ensi naawo bimanyi abasawo bayinza obutazanya syndicate naye ayinza okubeera nga ali in the mafia game nga byakudireyinga omulwadde ali bubi kudirenga kukola kijeka nga ogamba era nti kwebeereramu munnange nga ogamba nti just kwebeereramu kale yoyo no bamuyita Konde ku mutimbagano kolanga Luga Media yaddukanya emitimbagano gyonna YouTube social media zonna eza Alien Skin yoyo no watubadde ng'atubuulira ku mbeera nga bwekyayimiridde okuvaako mu kabira k'e Makindye.